Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero nze nammwe abaana abawala abakyala njagadde mbawe ku ddagala ligenda bayamba okubeera ng'oyongera obwagazi mu bukyala bwo, ate n'ekirala okubeera ng'owoomesa okutwaliza ewamu ddala obeere nga weekolako service oyo okubeera ng'oyongera obwagazi mu bukyala bwo okwongera ennyonnyogeze ez'omukwano mu bukyala bwo wamu n'okuwoomesa. Nga mukimanyi abakyala osaanidde weekoleko service obeere nga weekyusakyusaamuko omwami ono akwebakako abeere nga alina kyawulira ekyenjawulo. Kati tutandike n'eddagala. Nkusaba ofune ebikola by'entuntunu ezo ze bayita entuntunu, ebyo bikola bya ntuntunu neefunako obukoola obubeera obwakavaayo obuto. Bw'oba ofuna ku ntuntunu ebyo biyitibwa ebikola by'amapeera, era n'ebikola by'amapeera funako obukoola obubeera obuto obubeera bwakavaayo bwe bujja otuyamba ku nsonga eyo. Oyo ayitibwa kanyeebwa, ndoza mumutegeera bulungi nnyo. Ofune ne kanyeebwa, omala ofuna kanyeebwa ofune ka mubiri, oyo ayitibwa mubiri, funa ne mubiri. Kati bw'omala eddagala eyo lyonna odifuna bulungi nga bw'olirabye, funa akantu mw'ogenda okuyengera, tugenda ddiyenga lyakutawaaza. Ligenda kuba likuyamba kwongera bwagazi mu bukyala bwo wamu n'okuwoomesa. Kati nkugambye funako ku mapeera, funako obukoola obwolaba obwo obubeera bwakavaayo, obukoola ku mapeera bw'oba ofunako. Njagadde obwetegereze bwe bukola ku nsonga eyo, era ne ku bikola by'entuntunu era funako obukoola obubeera obuto obubeera bwakavaayo ne ku ntuntunu bw'obeera ofunako nabwe bujja okukola. Womala ofune mubiri oteekemu ne kanyeebwa waffe nga bw'omulaba, kanyeebwa afunira ddala ng'awera oteekemu. Kati teekamu amazzi otandika okuyenga eddagala lyaffe nga bw'olaba. Ogenda kubeera ng'oliyenge bulungi. Ddagala lyakutawaaza, ogenda kubeera ng'olitawaaza, liyenge nga bw'olaba. Beera ng'oliyenge bw'olaba nga ligonze bulungi nnyo. Nkusaba obeere ng'ofuna akasengejja, funa akasengejja n'akantu akalala. Tugenda disengejja nga bw'olaba, lisengejja. Osobola odisengejja emirundi ng'ebiri oba emirundi esatu lisobole okuggwamu obucaafucaafu. Kati bw'omala odisengejja bulungi nnyo, nkusaba obeere nga weeteekateeka, obeere ng'otawaaza eddagala eryo. Funa akantu mw'oliteeka, oba bbaafu oba kabaketi liyiweemu, beera ng'otawaaza eddagala eryo. Olunaku osobola oditawaaza emirundi esatu oba ebiri, ku makya mu ttuntu n'ekawungeezi. Awo mbadde ndikombako okitegeeka. N'olwekyo njagadde obeere ng'okozesa eddagala eryo, naddala ggwe ayagala okubeera ng'oyongera obwagazi wansi oba ng'oyagala kuwoomesaamuko, beera ng'otawaaza eddagala eryo. Linaabe litawaaze ng'oliyingiza munda. Ekyo kikulu nnyo okukimanya. Bw'oba olitawaaza, litawaaze ng'oliyingiza munda. Litawaazeeko ku makya oba mu ttuntu wamu n'ekawungeezi nga mugenda kwebaka. Kikulu nnyo okulisembyayo wano nga mugenda kwebaka. Omwami wo agenda kuwulira ng'oli mukyala wa njawulo olw'ekyo ky'onaaba oyongedde wansi mu bukyala bwo. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'otategedde, nja kwongera okubeera nga nkunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.